ye yampa obutwe bwe muwulira bwe mbagamba nti naliira obutwe Dubai bunzite. Breaking news. Don Asia ayagala kubanga yejjawo obuzibu buva ku butwa obwamwebwa mu mwaka gwa 2017 kati nno n'agamba nti atobye n'obutwa wabulanga nawoli omuntu eyagezaako kubanga amutta ate kati yava ku butwa ayagala kubanga amuluga emboozi eno ekaabya amaziga kubanga ono annyonnyodde ng'agamba ono yali nfanfeewe era baali bonna ku kyeyo wabulanga ono yamwagala mu ttaka kati nno anja kusaba biri eno ogiwemu kati nnyo ogintereko n'ekigalo olw'ensonga nti gwe naali ku kyeyo ate bino bikulu nnyo. Don Asia anyumya engeri gye yagala okubanga yejjawo video gimpereka like subscribing ate sooka nga tutambulira ddala mu Don Asia bw'ati bw'anyumya yeekokola emikwano. Omukyalo oyo nze simuyinaako buzibu kubanga sirina kye nnamukola ye yampa obutwa era zizaalinga empeke z'obulo mu mmere. Omukyalo oyo yazukkanga ku makya ng'akwata yunifoomu zange ng'amanyi nti ngenda kukeera kukola n'aziteeka mu mazzi. Yandaba okuggyako nga yandaba nga mprogressinga ye n'ayagala ndoge. Naye nze Asia navaayo dda 2017 ne ngenda e Saudi Arabia n'enkikuba. Singa alina obukyamu bwe nali namukola kubanga we navaayo 2017 nenzire ewaka n'endwala obutwa katono bunzite bwali bwa myezi 6 era eddagala eryanvumula obutwa nalinywanga mbuzaayo omwezi gumu teeka mu nkuba ekigo. Allah n'ansaasira n'empona we nawona omwaka 2018 omwezi gw'omusanvu era Allah we yamponyeza omusajja yampa eddagala baali bamuyita Khalid lyalina lya kinnansi. 2017 oyo mu mwezi 2018 mu mwezi gw'omusanvu n'engenda e Kampala ye Wankulukuku mu Holibo mu kampani gye bayita Holibo Services ne bampa omukisa n'enzire Saudi 2018 mu mwezi gw'omwenda. 2018 mu mwezi gw'omwenda omukazi oyo yadda mu inbox yange n'aŋŋamba pozi nga sinze n'antanda Farida njagala obonaabone n'obulamu buno era ne Saudi tolina kyogenda kufunayo naye ebyobugagga bye nafuna e Saudi Arabia mwabazze mu ngoberera nze n'erinnya Don ndifuna Saudi Arabia ng'amaze okuva Dubai. Nanti kati Don soko wuliriza nga tayagala nsaale swala nga tayagala nsome Qur'an ebiseera bye twali mu biseera bya Facebook naye nga nze nsobola okuzukka n'ensanga yunifoomu zange azitadde mu mazzi n'enzikamula n'enzigolola oluusi nayambalanga nga zinyogoga ne ngenda ku mulimu we naddanga n'ensigala ng'era amuyambako emirimu gy'omu nnyumba. Saali mubi era kyova olaba embeera we yatabuka nga bantutte mu sikaani zonna nga tebalaba kinnuma mu ndera kubanga ekintu kyasooka ne kinsimba ku mutima ne kikkira ne kitula wano mu ndera ne kikkirira mu kino ekigere kino ekigere ne kiramala nava wano e Dubai nga mpenyera. Mukama wange yangulira tiketi nampa ne milioni 7 za bwereere n'angamba genda Asia bw'oliba owonye. إذا هذا مريض أنت كويس بعدين دوقي جوار أنا هنجيب أنت فيزا وتيكت أنت أقول دبي. Nemugamba okay mafi mushkida ya habibti wenamala okutuuka e Uganda nankubiranga buli kaseera abeera ngamba hello ya binti kef int alhan inti bag marid nemugamba aywa baba ana maliz basi inshallah rabbi jibu shifa. Omusajja n'anyongera milioni 4 ngandi waka obutwa buntwala. Allah n'asaasira nali ne maama wange era nga maama wange yazuula oyo omusajja eyampa eddagala n'entereera. Yaddamu n'ankubira essimu n'aŋŋamba Asia idha alhan inti ma fi malez qalam anna baden ana jibu visa ticket kul hadi inti oguld shan ana bag ibug anti bi ibug inti. Nemugamba okay baba ما في مشكلة بس الحين أنا باقي تعبان شوية إذا هذا مليز كويس إن شاء الله أنا دوقي جوار أنت بعدين أنا أقول شان أنا قمارة يبقى شغل شان الحين ما في فلوس أنا. نعم أوكي ما في مشكلة. باتو بتجد دنزا بتجيران زكاكات. نعم أوكي أسيا ما في مشكلة. ننتا أمتما غوانفا. نعم ماما تكانزير السعودي. Siddayo kubanga omukazi obutawe yampa bwali bunzise. N'eninya 2018 mu mwezi gw'omwenda ennaku z'omwezi nga 23
nenzire Saudi Arabia natuukira mu kibuga Dammam. Ekyo kye bayita ekiggula luggi. Allah we yansaasirira buli kimu ekitandika okutambula bulungi. Omukazi we yalaba nga nfuuse successful 2019 ndi ku TikTok nkikubye n'anumba mu inbox. N'angamba talina kyogenda kufuna Saudi, bagenda kuddiza mu keesi. Mumpulira oyo n'antanda Farida. Nentuula namuddamu ne mugamba mukwano nze nnogooliko nga sikuyinaako buzibu. Bijja kuddira. Njagala omukazi oyo akuweerezeko video ye bw'afaanana. Njagala omukazi oyo akubuulireko kiki ky'alina. On top of that oyo omukazi yalina brother we gwe bayita Maulana. Yali mufere mu district ye Busia. Maulana oyo nakolanga naye. Nga bankozesanga receptionist. Nga bagenda ne bapangisa hotel awantu. Nembeerawo nga secretary. Ne balanga university ze Kampala nga tuzikolera Kenya. Twalina office Kenya. Season nga bwetuka tukola emirimu gyaffe ne tukuba bayungwe nenfuna kyenfunye nenzira awo najja okutegeragala n'eyo family. It's a long story. Esobola n'okumala olunaku lulamba nga nyinyumyako. Naye nze nebyesonyiwalira nensigala nga ntambuza obulamu bwange kati omukyalo oyo bw'abanga akyanondoola Allahu alam. Nze sina nzolaba Doni lwaki nkugambye omusajja madamu gwe twali tukola naye kozi nze ndi muntu mukozi ngamba ku mulimu n'ensanga nga talongoosezza kyokka nze nkola security nkoma weewaka neera nenzira mu kulongoosa ennyumba yonna famire n'enjagala. Nze yali afuna dirhamu 108 ne banteeka ku 200 mu ebyo naye bamuwa dirhamu 10 weewaavu ensasagge. Ndowooza n'anyiga ate ekyomusajja eyafa nga madamu anjagala nga muwala yo gwe bayita Garia nga njagala mutabani yo gwe bayita Ashimu nga njagala Momo nga njagala Ahmed nga bona bagamba weni Asia tahali ana ibu akl nga ngenda mu fumbiro nga nfumba emmere nga njitwala nga bangamba nga bagamba mama waabwe mama hada Farida hiya mafi shughul bas Asia kwesi mimi ana haba Asia hiji sawi nadif ghurfa ana إذا هي خلاص غرفة أنا بعدين نسوي غرفة أنت يا مام إنك أبانا بونا بانوانيرا weewaavu embirigo kyeka kwe yasinziira okwagala okunsanyaawo Allah nampa omukisa gw'obulamu. Bingi bye tuyisamu mu bulamu nga tetwagala binyumyako. Simanyi lwaki abantu basiga batulondoola. Wamba Kabata olaba nze lwaki njogedde ekintu ekyo nze si buli kye bagamba mu inbox mbu nkyogera. Kabata abantu batutuukirira bangi ekyo kimanyi. Naye Doni bw'olaba omuntu agamba nti 216 Kabata ng'okutuuka essaawa ze nakyasobola okugamba nti jjaasi ono yasobola okugamba Donasi ya kino kangende mugambe kitegeeza omuntu oyo akuliko era tali winning kuvaako kubanga agambye mbuvaawe yafa oyo gwe yali akwana mu kiyumba mbugwe yamutta. Jasi oyo omuwala ng'oggyeko nti sisita we yankonectinga n'engende e Dubai mu kiyumba gye yali akola. Alina muganda w'omu bamuyita Maulana ali awo mu district ye Busia. Sigenda kwogera business ze twali tukola.